It's a weekend ife tusimbudde. Nkwanirizaako mukwano gwange omwagalwa, weekend etambula etya, obulamu butambula butya. Njala kwebaza Katonda akunsaasiridde akunkumidde n'okutuusa olwaleero ng'okyali mulamu. For starters, nze Sozmo. Bw'okuba nga gwe mulundi gwe ogusoose okugwa ku channel eno, obadde oyambuka bw'okkirira ku kyalo kino kye bayita YouTube, oyambuka bw'okkirira finally n'ogamba kandabeko omulenzi ono agenze n'ayambala lu black olwo terumukoze bubi naye yali biki munnange nze nzuuno nze Sozmo. Tuli mu love story z'osanga ku channel eno. Love stories bulamu bw'abantu bw'omukwano bwe basisinkana ne basalawo ne bajja babugabane naffe. Ebyawunzika obubi bwe tugamba ne tugamba oba like it ended in tears, n'abo nga bakyatambuza omukwano gwabwe bulungi era nga bagutuleetera ng'ekyokulabirako, nabo ne tubasisinkana. Tomanya story neyinza oba ng'ekugasa kati enkya oba luli ng'egenda kugasa gwe butereevu, oba okugasa ng'ogenda kuyamba okutaasa mukwano gwo, mugwandawo, mutowo, mukuluwo. Kitundu kya kubiri, we twakomye mu kitundu ekisooka, sister yabadde ku ssomero ali mu senior 4, bamukubidde, yatumye mukwano gwe ewaka bamufunire ku sukaali, right? Bamufunire ku sukaali, asuubira okuba nga baleese sukaali, bamubikira nti sireese sukaali nendeese mawulire agalaga nti sister wo yafudde. Sister we nga ye bestie we. Okuvaawo biki ebyazzeeko. Nkwaniriza era katolekere ekitundu ekyokubiri mu love story ya sister. Nze Sozmo nkwebaza wonna wosinziira okubanga olaba show eno. Tomorrow is my birthday. Tomorrow is... Do I have someone watching nga birthday ebeerewo 30th October? Bambi jangu mu inbox ombulire ndabe engeri gye tucelebratingamu amazaalibwa gaffe. 30th October is my birthday. Tugende mu love story. Ng'omuwala ngamba tebalina kye bampadde, nga mugamba ate lwaki, nga mugamba omanyi ekiriwo, nti aki ekiriwo, nti sister wo afudde. Konze wangi naye sister wo afudde, konze sister wange ki? Ng'agamba sister wo gundi Mr. Sozi nkubuulire, balinga gwe baatema amagulu gankutuka omulundi gumu nenzikirira ku ttaka. Ne mugamba olimba, n'agamba sikulimba. Mr. Sozi nze simanyi mulanga gye gwava, bannaye natema omulanga nakati sigutemangako. Nfiiriddwa abantu naye sigutemangako. Bannaye natema omulanga, amaaso ne gajjako ekizikiza nga sikyalaba, n'abanjolayola saabategeera, nali ntunula naye nga sirina kyendaba, naye nga mpulira abaana banneetoolodde, nga mpulira aboogera naye nga sibalaba. Mr. Sozi bannange singa nalina pressure kirabika nali ngenda kukutuka bukutusi. Amagulu nga geetemye, ebigere nga sibiwulira. Wali ku makya nnyo oyo omuwala yakeera. Abaana baali tebannawera nnyo nti bangi baabano. Munnange nga bankwata bantambuza, nze nga ntambula nga simanyi ne gye ndaga, ntunula nga sirabanga, ekizikiza kinkubye amaaso. Naye ngenda okuwulira, mpulira omusomesa ayogera. Siyinza kugamba nti yali musomesa gundi, naye eddoboozi lyali lya kikazi, kubanga nali mpulira buli kimu naye nga siraba. Ngenda okuwulira tikyabuuza, ate ono kiki, ate ono abadde ki? Nga bamugamba afiiriddwa. Kuba afiiriddwa ni sister we, ko yaani amubikidde. Nga bagamba gundi oyo omuwala kamwogere erinnya, baali bamuyita Martha. Nga bagamba Martha yamubikidde, nga madamu awayomba ng'agamba temukiddangamu. Omwana waba afiiriddwa ku ssomero, jangu mu ofiisi otugambe, ffe tumuyite tumugambe, mujja kuttira wano abaana, muwulidde? Kubo ye agamba mumutuuzaawo. Nze nga mpulira maloboozi, nga ntunula nga siraba bannaye Mr. Sozi. Kintu ekyo kyankuba wala nnyo 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 nnyo. Jjukira akasiwa kange ke nali nsigazza, ndi awo nninda ddi lwe nnaava ku ssomero ngende musisinkane, kuba
buli holiday nagendangayo kewe yadde samalangayo bbanga ddene naye nga ngendayo kati nga nfuuyirira kagalo holiday etuuke ngendeyo munnyonnyole biki ebinnuma biki ebinsumbuwa mpe ku magezi aŋŋambe tandikira wano dda wano naye ate essaawa eyo ate we baŋŋamba nti afudde bannange Mr. Suzi kyankuba wala ngenda okulaba ntandika okulaba mpulira ntandika amaanyi gaddamu okujja nga nze nfuluma ssomero ngenda saasaba sirina gwe nasaba natambula straight kudda waka naye nga ntuuka ewaka nga nsanga jjajja nga taliiwo aŋŋamba kyandiba kituufu nga jjajja taliiwo twali tulina we tutereka ekisumuluzo nga nkeberawo ng'ekisumuluzo weekiri nga nzigulawo nnyumba nga nzigyamu uniform kati nserengeta ewa taata nsangayo jjajja nsangayo mwannyinaze nsangayo ne taata n'abantu abalalalala nga bali mu maziga bakaaba ne batandikaawo anti nga banyumya engeri gye yafuddemu kati mbwe bamutwala mu theatre okumulongoosa kale mbu teyadda ngulu awo ne nzijukira nti wamma omutima we gwannumidde ne tubeerawo ne tufuna entambula anti sisita twali tugatta maama nga tulina okgenda eri ewaabwe gye baamuzaala bannaye nze nali sikikkiriza nga tubeerayo lwakubiri lwakusatu lwakuna lwakutaano lwamukaaga lwasande omanyi nti nze nina okudda ku ssomero Mr. Sozi nga nzira ku ssomero nga nze siri muntu obulwadde bunnuma ebitabo bimpuuba ndi mu S4 sisita wange mukwano gwange ngenda okubuulira ebizibu byange afudde kati sikyalina ndi awo nga nsigadde mu bbanga nze nga ntandiriza okuggwaawo abaana ne bagamba mwana gwe kiki kale abaali bategeddeko nti nafiirwa bagamba mikwano gyange yabagamba guma ffenna tufiirwa guma oyo ebitabo kati ojja kulowooza nnyo n'okusoma kukuleme naye nga bo boogera we batyo Mr. Suzi nga tebamanyi nti nina ebintu bimeka ku mutwe nga bo bamanyi nti okufiirwa kwe kunfaananiza we kutyo naye nga n'okufiirwa kwalimu naye nga bintu bingi ebyandi ku mutwe ne ŋŋamba no wano ngenda kufa mu bintu ebitategeerekeka tetuganya abalwadde gye bali ne ŋŋamba kati nno wano eno nina okubeera omulamu nga ndi eyo ku ttooyi nkubaganya ebirowoozo laba akadde ka ssaawa 4 we kakuba ne ŋŋamba bannange jjukira ate akadde we kakuba abaana beesomba okujja mu ttooyi ne ŋŋamba bagenda kunsumbuwa bambuze lwaki otudde eno ne nsituka ne nvaayo ne ŋŋamba naye kaŋŋende nsabe ngende mu ddwaliro nyinyonyole omusawo ki ekinnuma nga nze olwedde ekinnuma nkimanyi ngende ku ddwaliro nyinyonyole omusawo ki ekinnuma naye nga njagala ekyama kibeere wakati wange na musawo nga neewaddeyo ngende ŋŋamba omusawo nti kino ne kino kyekinnuma kati essomero lyalina eddwaliro nga tufulumamu ne bagenda ne babajjanjaba kati w'obanga owulira bubi ng'osaba ne bakukkiriza n'ogenda ne bakujjanjaba ng'ebbiiru ya ssomero lye lisasula ng'ogenda bugenzi ne bakujjanjaba n'ovaayo naye nga neebuuza eddagala mu keesi kuba baakolanga we bati nga baatuceekinga ne ŋŋamba naye eddagala we nnaabeera nalyo mu keesi ne ŋŋamba naye nedda njasala omufaliso nditeeke mu mufaliso munda ŋŋamba kaŋŋende omusawo ateekewo obulwadde obulala kuba nti essomero we liba ligenda sasula bbiiru era balaga nti ono omwana yalwala kino ne tumuwa eddagala weeriti kati nga njagala nteese n'omusawo ateekewo obulwadde obulala naye nga nze wano ampa eddagala lino erya siriimu nga mmira ntambula mpola nsooka nnyimirira ku payipu ezo ezibeera ku makirasi ezinga neesigamawo enti nga ntunula mu ofiisi kati ngenda okutunula mu ofiisi abasomesa baali bali ku breakfast ate nga baayisa ekirango teri kusumbuwa abasomesa nga bali mu kulya oba oyagala okwogera n'omusomesa linda amalirize okulya olyoke oyogere naye kubanga bakimanyi abaana basumbuwa ne nkwata omutwe ne ngwesigamyawo enti ku payipu ne neesigama nga mukwano gwange omulenzi ajja kale yali mukwano teyali nnyo mukwano gwange naye yali ng'alina eddalu lingi kati abo abaana ababeera n'eddalu abeera mukwano gwa buli omu kati ng'ajja wendi ng'agamba mwana gwe kiki wabaaki kiki ekyo ekigambo kinako mu kuwulira mbu kiki munnaaye nagenda okulaba nga amaaso gakwata enzikiza omulundi gumu nga nserengeta
bwe nakoma okutegeera nga nserengeta ku ttaka. Kati bwe nserengeta nga gayambaka nga n'abaana abo abamuliraanye nga bansitula nga bantwala. Essomero lyaliko payini emabega wa classes, waliyo payini mu miti, nga bansitula nga bantwala mu miti. Bansooka bansimululako amapeesa, nga bansimulula essaati, ebyo nno bannyumiza nga bansimulula essaati, nga tica omumbu ng'agamba oba njala yeemuluma. Ngende muleete ku kajuyisi, nga baleetako obujuyisi awo bw'abasomesa, nga banjuwayokko mu kamwa naye nga tebigenda. Munaye omusomesa omu eyali omwangu yalina pikipiki okuntuuza ku piki, mbu nga situula nga neegolodde bwenti. Kati omulenzi mbu yali wa senior 6, nze saamutegeera namutegeera, nga ye yankwatirira ng'atuula, ne banneebasaako bulamba nga oba n'ateeka mayiti ku piki, ne banzirusa mu ddwaliro nga banteeka ku katanda. Munnange simanyi oba namala ssaawa mmeka oba ddakiika mmeka oba ki, ngenda okudda engulu nga siri mu ddwaliro. Naye okudda engulu nga ntunula amaaso wenti nga seekyusa, nasooka nentunula wenti, ngenda okutunula wenti mu sayidi nga nengera brother wange atudde, ngenda okugira wenti ndaba ndi ku cupa y'amazzi. Omutima gwanzigwamu ne ŋŋamba kati nno kalabaaye, kati bwe baba bankebedde nga bategedde ki ekinnuma ngenda kugamba ki? Ate nga maze okulaba brother wange ng'atudde wali ng'ali mu birowoozo, yali tantunuulidde. Naye nze olwatunula wenti ne mmulaba, omutima gwankuba ne ŋŋamba oba yatuuse essaawa mmeka, oba yategedde dda ekinnuma. Nze nfudde, nensooka nenziramu nenzibirira ng'atannadda ngulu, nga neewala kunsoya bibuuzo, nga manyi brother wange yategedde dda nti agenda kumbuuza munnange siriimu wamufuna otya, nsooka onnyinyonnyole. Kati ng'olwo ngenda munnyonnyola ki? Ng'ekyokumunnyonnyola nga sikiraba, munnyonnyole ntya? Embeerawo ne ŋŋamba nno kalabaaye, ne ŋŋamba nedda sijja kudda ngulu, naye nga nazze edda engulu. Ne ŋŋamba nedda, kati ngenda kunnyonnyola ki? Nembeerawo brother wange najja wendi. Brother wange yatuuka atya mu ddwaliro? Mikwano gyange kaakati awo oba we nazirikira oba kuzirika oba kukola ki? Kati ne babuuza yaani erinnya, mikwano gyange ne bagamba nti ye gundi. Kati ne bagenda ne bakebera mu bitabo. Kati twali tuwangayo ennamba z'abazadde baffe, naye nze kyekiseera taata yali talina simu, nga brother wange taata wange yali talina simu. Kati ng'ennamba ya brother wange gye nawaayo, mikwano gyange bwe bagamba nti ye gundi, we baakebera ne bakebera ennamba gye nawaayo ne bakuba. Naye brother wange awo we najja ku ddwaliro. Kati okudda engulu ng'olwedde yatuuse dda. Munnange kati olwekyusa najja wendi, n'agamba bannange kiki wabadde ki? Nali nno sinnaba na kutandika kumunnyonnyola ye nga ngenda munnyonnyola, nga munnaye ng'omusawo ajja ng'agamba ozze engulu muwala. Ndi musawo aba yakatuuka wendi, nga tica ow'ebyobulamu ku ssomero yali mukyala, nga naye atuuse ng'ajja amanye ki ekinnuma. Amanyi omukyala oyo yali mukambwe nnyo. Kati ebiseera ebyo abortion yali mungi nnyo ku ssomero, ng'abaana bajjamu nnyo embuto. Kasita bakutegeera nti wajjeemu olubuto nga bakugoberawo, nga tebaagala kusiiga baana balala mpisa mbi. Kati oba yali amanyi nti nange nzijeemu lubuto, bandeetere buleetezi migugu gyange kuva ku ssomero nzire ewaka. Kaakati munnaaye abuuza omusawo, munnange ono ki ekimuluma muwala wange? Omusawo agamba munnaaye tumukebedde omusaayi, tulabye alina malaria nga mungi. Olwawulira ekyo ne ŋŋamba kirabika tebamanyi kinnuma, kyova olaba tebankebedde siriimu. Awo ne mpulira nga weweddemuko. Boyfriend yaliwo nnyo, n'atuguliranga emmere mu wooteri, n'agenda n'abuukinga emmere mu buwooteri obwo butonnyira. Kati sisita wange lumu nga mbuuza bannaaye ono gaaya akufaako bw'ati sitoore ki? Nga mugamba tewali sitoore, just mukwano gwange. Sisita wange n'aŋŋamba kansuubire ko nze ye yaliwo nnyo nga nzira ku ssomero, naye nga nnina ebirowoozo, ng'ebirowoozo by'obulwadde. Ensasozi natandika okuggwawo mpola. Tuzze ewaka, okutuuka ewaka nga baneiba bonna bagamba ggwe wabaaki, ng'otidde siniyafu, ng'otidde ebitabo, bulijjo nga toli bw'otyo. Ensasozi nga tebamanyi kinnuma, ng'ate siyinza bagamba. Kati mu luwummula olwo tuzze ewaka nga ŋŋamba nno nina okuyiiya, teekeddwa okutandiika eddagala. Jjukira nze simanyi otandikira wa, odda wa, biki okola otya.
olwedde nze nkimanyi nnina akawuka ka siriimu. Abantu ababiri we boogerera. Oli omuwala yaŋŋamba abasajja ba kuno balwadde totawaana. Ate laba wenkomawo eno boyfriend n'agamba namusiiza obulwadde. Ng'ekyo kikonfaaminga nti ndi mulwadde. Nga seetagana kugenda mu ddwaliro mbu simanya bankebere. Nga nze njagala kugenda mu ddwaliro kutandika ddagala si byakunkebera olwedde nkimanyi ndi mulwadde. Munnange ewaka waaliwo akaleediyo jjajja ke yali awulirangako amawulire. Jjajja akaleediyo si keefuze nga buli wembeera akaleediyo we kabeera buli dakiika mba nnyola ka leediyo noonya puroguramu. Kati nno ki okinyoolesa akaleediyo noonya puroguramu mpulireko. Ebiseera ebyo baali basomesangako ku bulwadde bwa siriimu. Puroguramu zaali zibeerangako ku mareediyo naye emabega nali sibiwa budde nga siraba nsonga lwaki mpuliriza puroguramu ezityo nga siri mulwadde. Naye kati ekyo ekiseera we nafuniramu obulwadde nga njagala okumanya omulwadde wa siriimu akoze atya, akola atya okubeera omulamu, njagala mmanye. Nga buli dakiika akaleediyo kambeera mu nkwawa nkyusa. Jjajja agamba gw'atava ku leediyo yange kiki? Lw'oli nkutulira leediyo yange ojja gigula. Teeka mu mawulire, nze ng'amawulire njagala. Kati luba lumu ngwa ku puroguramu naye kirabika nagisanga oba banaatera omumaliriza. Ngwa ku puroguramu basomesa ku bulwadde. Bagamba omulwadde wa siriimu oba olina okunywa ennyo omubiri ogwo gubeeremu amaanyi, olina okuba ng'omira eddagala n'otagwamu maanyi. Ebiseera ebyo nga mpulira nga n'amaanyi gakendedde. Ngamba omira eddagala n'onywa nnyo omubiri okusobola okubeeramu n'amazzi obutanafuwa. Ne ŋŋamba kati wano eno nina okugenda mu ddwaliro okufuna eddagala. Kati awo ate mbeere nga nnywa nnyo. Jjajja nga bagenda mu nnimiro nga ŋŋamba jjajja nti nze sigenda genda mu nnimiro ndi mulwadde. Njagala kugendako mu ddwaliro bampeeyoko ku ddagala. Ko ye kale genda mu ddwaliro. Kati jjajja nga bagenda mu nnimiro ne bato bange bano abalenzi nga nze bandika waka. Ngenda ngula akatabo ka siringi 2 nga ngenda mu ddwaliro lya gavumenti. Lyali kumpi si wala nnyo. Ngenda mu ddwaliro nga mbeera awo nfunako awo kwe mbuuzako nze abalwadde ba siriimu babeerawa. Omukyala gwe nabuuza ngamba yingira awo. Nasangayo abantu abawera nga waliyo n'abaana naye bano abaana abato ate abayonka mwaka gumu abo abaavula. Kati nga mu bantu abategeera nti ono ategeera kyakola ng'omuto ng'abaliyo bonna bantu bakulu ate nga buno obulala bwana buto bulina bazadde baabwe. Ne ŋŋamba naye nina okuguma ne ntuula anti byali byakusimba layini. Omukazi gwe nali nnyaanye ne mmubuuzaako. N'aŋŋamba muwala okimye eddagala? Ko nze nkimye eddagala. N'ambuuza okimye eryani? Okimye erya maama wo? Nesasozi nga nswala okugamba nti nkimye eddagala lyange kuba nze yaliwo omuto nga ndaba abantu bendimu. Ne ŋŋamba nkimye eddagala lya maama wange yantunye. Olina fayiro nnamba? Ne ndowooza mu fayiro nnamba nga gwe mulundi ogusooka okuwulira ekyo ekigambo fayiro nnamba. Ne nzikirizako nze naye nga ne byenzikiriza sibitegeera. Kakati we n'amubuuza nti ate fayiro nnamba bye biki? Ate jjukira mugambye nti bantumye butumye. Ekitegeeza omuntu antumye aba yabimbuulidde nti fayiro nnamba oba yeena oba bye bino. Nga saagala kwerabisa. Munnaye nga tuseetuka ku butebe tuseetuka ku butebe tuseetuka. Ng'era abalala nabo bajja abanziririra nga banziririra. Nga tuseetuka naye ng'ebirowoozo byendiko. Kakati mba naatera okutuuka ew'omusawo. Ababiri bali wano, omulala ali wali ku kadirisa. Nga siwulira musawo ng'abuuza oyo eyali ku kadirisa. Mubuuza fayiro nnamba ye eri mmeka. Ne ŋŋamba nno ebya fayiro nnamba kirabika biri siriyasi. Ate nga ntya okubuuza omukazi ono nti munnange fayiro nnamba yeetya. Jjukira bantumye butumye ekitegeeza ne fayiro nnamba njirina. Saagala bangwemu nti eddagala lyange. Munnange ŋŋamba kati nno wano nandiba ndi mu kifo kikyamu nga simanyi. Munnange ono omukyala gwe nali nziriridde nga mugamba maama ngumiraako ku kifo ekyo kanzije kaŋŋendeko emmanju. Ng'agamba naye munnaayo oyanguwayo wuuno onaatera okutuuka ekifo kyo bajja kitwala. Ko nze ŋŋenda kwanguwayo kumbe neetegula
Mr. Sozi saamagamaga saatunula left right simanya nafuluma straight. Saagala kumagamaga abantu bantegeere. Munnange nafuluma straight nga situnudde side ne side olwafuluma mu mulyango bwe nali nnyingidde mu straight mpaka waka. Nawulira ennaku nadda waka mu nnyumba neneebikka ekikunta bajjajja baali tebannakomawo ku nnimiro. Neneebikka ekikunta n'enkaaba bajjajja nga bakomawo mu nnimiro nga bagamba wakomyewo mu ddwaliro konzeye wafunyeeyo ku mpeke. Namugamba munnaye jjajja amalwaliro gaffe aga gavumenti tebalina kye bampadde wadde panado tebakuwadde konze tebalina kye bampadde kumbe ennimba. Jjajja n'agamba naye amalwaliro gaffe kiki bannange kiki munnange ebyeddagala ne bigaana. Kati nentandika kugamba nina okunywa amazzi neme kugwamu maanyi. Mr. Sozi nanywa amazzi. Twalina ensuwa ng'amazzi mugajja ku bowaholo bino ebyokuvumba ku mazzi mu kyalo tebiriiyo ng'omujja ku bowaholo ne muyiwa muli mu nsuwa okunnyuguga. Bannaaye nga buli ddakiika ensuwa ekalira. Jjajja ng'agamba mwana gwanywa amazzi ng'afa kiki naye nga siyinza kugamba jjajja nti kino na kino nakiri. Ne bagamba nti w'onywa nnyo amazzi ofunamu ekirwadde bwe kiti. Mr. Sozi nze nandirwadde amazzi ngambala kimumbu njagala omubiri gwange gubeeremu amazzi nneme kuggwamu maanyi. Okusoma sekendi taamu tekutuuse sizze ku ssomero. Tusomye naye nga nze buli ddakiika ku bowaholo ngenda ne botro nenfuna amazzi nenywa. Naye nga tebamanyi nti nze ndi mu kujjanjaba ki? Ndi mu kujjanjaba siriimu. Munnange tusomye sekendi taamu eweddeko. Third taamu jjajja yali yalwala ne bamutwala okumujjanjaba. Kaakati jjajja we bamutwala ne baŋŋamba third taamu togenda genda mu kisulo ogenda beera wano ne banno tebajja sobola kubeera mu nnyumba bokka bato bange abo ababiri abalenzi nga tubeerawo nviiranga waka we ngenda ku ssomero weetutyo naye nga waka tuliwo ffekka nga boyfriend ajja boyfriend yambeererawo nnyo. Jjukira muva ku ssomero tewali abafumbidde naye ng'atuleetera ebyokulya ng'oluusi ajja emmere ewaabwe n'atuleetera emimmonde ne tulya ekyeggulo oluusi n'atugulirayo ebyokulya nze ne bannange. Oba okiraba kuba waka twali twasigalawo ffekka nga nze mukulu aliwo. Obulamu kati awo ate ne butunyigirizaamu. Munaye Mr. Sozi siikubise third taamu etuuka twali tunaatera okumaliriza UNEB nali mbuzayo taata wange nga mpita waka eyo. Kati nga muganda wange ku maama omukulu eyo gye yali yafumbirwa ng'afunayo omusajja nga mugamba njagala omuwala waati kati oyo sister wange ng'agamba ninayeeyo sister wange. Omusajja oyo yali musomesa wa secondary gamba ninayeeyo sister wange ajja kwagala biki nze sinnabagambako nti oba njagala kufumbirwa. Nze ng'ate neerayirira nina okubeera ne boyfriend wange on'omu bw'ati mpaka okufa kwe kulitwawula. Ku kye namutuusaako nga siyinza mulekerera ekyo nedda nga nakigaana nga sister wange oyo ajja ne booda nga ngamba taata akuyitako nze taata mpita ati taata mpitira ki ekiro kino yajja kawungeezi kuba ku ssomero twali tuvaayo ng'obudde bugenze nga ngamba owaaye tugende. Olunaku olwo nno nali mu nnyumba nga ndi mu kurivisinga agriculture wange ebitabo ne mbiwumbako nenninnya pikipiki ne tukkirira nsanga baafumbye emiceere nga waliwo abantu abawerawera. Olwamala okubabuuzaako nga munnaye nga bagamba omwami nti munnaye omuwala y'ono omusiimye nga sibitegeera nga nange bambuuza gundi omwami ono ayagala kuwasa biki nga bandiiramu awo nga baŋŋamba omusiimye. Konze nze n'abagambyeko nti nze njagala kufumbirwa nze nkyasoma tulina mu UNEB nkola bibuuzo ate nze sinnabagambako nti njagala kufumbirwa. Nga taata avaako waya nabyogerera abagenyi bwe bali nga taata asooka ansikawo nga nziza ku mabbali kagamba mwana gwe lwaki onswaza tukufunidde omusajja agambye ayagala kuwasa mbwe agenda kwongerayo okusoma. Nali njagala nnyo obwannansi omanyi bannansi bandabikira bulungi
nga taata ngamba wangamba oyagala kubeera nansi naye oyo omusajja agambye mbw agenda kusomesa otuuke empaka w'oyagala. Namugamba nze taata omusajja wo simusiimye, nze ate saagala kufumbirwa kati nkyasoma. Taata ng'atabuka ng'agamba okyasoma era naye agambye nti agenda kuweerera mpaka omalirize okusoma. Kumbe taata omusajja yajja ne basala ebintu. Taata n'amugamba njagala kino na kino ng'omusajja akkiriza mbu okubireeta. Era nga n'olunaku lw'embaga balutegese. Olunaku olwo sirirwerabira. Gwali omwezi gwa 11, ennaku z'omwezi zaali 24, olunaku lwali lwa 6. Nga lwe bategese nze olumalawo nti ebibuuzo mbeerawo awo nga wiiki emu nga ngenda nnyingira bufumbo. Nze ng'omusajja simwagala, omusajja mukulu tamanyi nti ndi mulwadde. Ntuuke eyo wakizuula nti ndi mulwadde najja n'abigamba abafamire mba nnyonnyola eki. Ngambagamba nze nedda omusajja wammwe simwagala, nze mbagambye saagala kufumbirwa, nze njagala nkyayagala kusoma biki. Taata yakambuwala n'agamba mwana gwe bw'oba oganye okugenda n'omusajja ono togenda kuddamu kulaba kikumi kyange era lwe lukomye toddangamu kunsaba yadde n'ekikumi. Taata yali ampeerera. Taata yali alina emmwanyi, yali alima watermeloni, ng'alima ennyaanya, kasooli. Naye taata yaŋŋamba siddangamu n'okulaba mu mmwanyi zange. Taata yaŋŋamba nenziramu okulaba mu mmwanyi zange. Ne mbagamba nze mundeka neddirayo n'ewaka nsoma ebitabo. Ne nvaayo mu busungu obw'ekitalo. Taata n'agenda ow'omusajja n'amuwoya we n'agamba anti nga womanya abawala basooka kwegaanya naye nze nja kwogera naye ajja kukkiriza. Munnaye nga nze waka nga nvaayo bwentyo nga neddira eno. Naye taata we yayogera bw'atyo nti tagenda kuddamu kumpa yadde n'ekikumi, nze nali manya asaaga. Kumbe yali tasaaga, yali ayogera bya serious. Munnange nga nzira ku ssomero ng'ekintu kinnumiriza nga nyumizaako ku boyfriend munnange banfunidde omusajja era olumaliriza yuneebu bwenti ngenda kufumbirwa. Kati nga munyumizaako ndabe reaction ye agenda ku reactinga atya. Ng'agamba ekiki kati gwe wasazeewo ki? Ngamba munnaye nasazeewo ngende ate naakola ntya kati nga njagala ndabe kyaddamu. N'agamba tekisoboka, tosobola kundekawo. Apaana ekyo nedda. Naye nga naawe oyagala okugenda kunze saagala naye nina okukola omuzadde kyayagala. N'agamba nedda. Jjukira mu bantu abaali ewaka kojja twali tubeera naye eno ku luguudo naye tebamutegeezaako nti bakyaza omusajja ewaka. Brother wange era naye yali yadde eno ku luguudo naye era tebaamugambako, be baleeta omusajja waabwe. Nembeerawo jjukira bwe tuli waka ffekka boyfriend baali nga bammanyi era ng'ewaabwe nali ngendangayo. Kati boyfriend ng'anyumizaako bazadde be nti nze mukyala wange gwe njagala ennyo bamufunidde omusajja bagenda mufumbiza naye nze ebyo sijja bikkiriza, mukyala wange mwagala kati nze simanyi oba ngenda kukola ntya. Kati oyo taata wa boyfriend yali alina muganda we naye lwakuba muganda we oyo yali yafa. Kati ono gw'aba ayita nti mulamu we mukyala wa muganda we yali alina district gy'abeeramu mwakolera emirimu gye. Kati nga waliyo kampuni eyo ekola emiti okumeza obuti zinasale bedi emiti egy'enjawulo. Kaakati bazadde be ne bagamba omukyala we toyagala bamutwale mbu omwagala nnyo mugende. Kati oyo omukyala yali azzeewo okukyala yali atera okujja nga neeno yali atandise okukolayo nasale bedi yali atandise okukolayo emiti. Kaakati olwo yali azzeewo okukebera ku miti gye nga bamubuuliramu ensonga nga bagamba eri mu kampuni nsobola obbafunirayo emirimu ajje bagende. Ne babimbuuzaamu ne mbannyonnyola nti kino ne kino ebyaliwo ebyokwagala okunfumbiza. Ne mbagamba era ne taata yaŋŋamba tagenda kuddamu kumpa yadde ekikumi kye. Ne bagamba mugende eyo mu kampuni bw'oba mukyayagala okusoma mugende mukole ssente zammwe weziwera mujja kweyongerayo okusoma. Kati ne tugenda nga tugenze kukola ssente. Kumbe kye saamanya nti tugenda kukola bufumbo. Nze tekyandimu na mu bwongo. Naye waka eyo naddukayo buddusi nga tukola puroguramu na mulenzi nga ŋŋambwa ngenda kukimaye. Kati ebiseera ebyo nali nfunye ku kasimu. Kati awo third term nali nina essimu nga gayi yanfunira essimu kapeesa. Kati ne tukola puroguramu ogenda kunkima ssaawa weeziti nga kojja agenza okwebaka. Omanyi kojja yali nga agenda okusaala kati nga waava ku muzikiti ayitira waka n'alyoka adda ewuwe. Kati namugamba ssaawa weeziti ogenda kunkima munnange nga sipaakinga nsawo nga mpaakinga nsawo nga bato bange bali awo batunula. Amagamba ngenda kukola naye ne mbagamba nti kojja wajja n'ababuuza nti gundi yabalezeewa.
mumugambe nti ffe tetumanyi. Nga boyfriend ajja ng'akwata ensawo nga nze nkwata blanketi nga ngamba bato bange baayi. Bato bange ne mbaleka mu nnyumba nga sibasaasidde. Kati saawa zino wekinnumiriza nga tukwata nsawo nga tugenda. Ate agenda okukola mu kampani, kumbe ngenda mu bufumbo. Bwe simanyi nti ngenda mu bufumbo. Yatugenda eyo mu disitulikiti emu. Okutuuka ng'obuyumba bweri yali kampu, baali bayitawo mu kampu. Nga si kampu y'amagye naye maama eyo mu kibira. Omanyi gino emiti gye bameza ne gikola ekibira. Nga gye twalaga natuuka eri n'amazzi gane gampitamu. Ne ngamba naye kati nkimye ekintu. Bannaye nakaaba. Nze nali mmanyi gye ndaga oba katawuni kibuga ngenda sobola okugendangako mu firimu. Firimu yali yankwata omubabiru. Bannaye okutuuka eri nga teri masannyalaze. Bannaye nawulira ng'ennyiike enkutte. Nakaaba ne ngamba gayinze tuddeyo nzizaayo. Nze mpa transport nzireyo. Ne bangamba guma oyo omukyala gwe twagenda naye. Yali alina omutabani. Yali asoma oba kati senior 1 last born we. Nga bangumya. Nga bagamba guma ojja bimanyiira. Oyo omukyala kati mba muyita Nazaala. Oyo Nazaala ng'atuwa akayumba. Nga twebakaera twatuuka ku kyalo kuli baali bamanyi nti tuli ba Luganda. Oyo ono last born wa Nazaala wange ne gayi wange nange. Nga tusula mu nnyumba tugwa ku buliri bwe bumu. Nazaala ng'atufunira emirimu. Yasooka afunira gayi wange omulimu ng'afuna nga nange nga nfuna omulimu nga tutandika kukola nga tukola. Bwe batukyakola mpulira embeera ekyuka. Sibitegeera batuuse okummanya. Kati olwo nkoze ntya? Nze nfudde. Mr. Sozi nga nze buli kyonna ekintuukako. Nze mba mmanyi siriimu attuse. Nga nnyonnyolamuko ku gayi wange nti mpulira bwenti ne bwenti. Ne Nazaala mugamba Nazaala mpulira bwenti ne bwenti. Okufukiriza okumu omusulo guluma bityo wansi wookyerera. Sibitegeera. Nawe ngamba ojja gendako mu ddwaliro. Nga ngendayo mu ddwaliro. Ng'omusawo ngamba wali ogyemukko ku lubuto. Nga ngamba sijjanga mukko ku lubuto. Nga ngamba oba tojjanga mukko ku lubuto. Olabika oli lubuto. Ngamba bannange nze nfudde nedda sisobola kubeera lubuto. Ng'agamba oli naawe 3 nkukebere. 10 lwakukebera 2 za kugula kakukebera. Nga nzirayo ewaka nga nnyonnyolamu gayi. Ddwaliro lyali kumpi. Nga mpe 3 nga nzirayo mu ddwaliro nga bankebera. Omusawo ng'akantema nti oli lubuto. Nali saagala kuzaala Mr. Sozi. Nga saagala kuzaala mwana. Ng'alina bulwadde. Nga njagala obulwadde bukome ku ffe. Nga saagala kubiyingizaamu mwana ataabiriimu. Ne ngamba nkoze ntya. Lwadde ewaka nakaaba. Ne tudda mu nnyumba. Kati nno olwawo. Ne tudda awo ku nnyumba ku kabalaza. Ne mugamba tuggyemu olubuto. Nze saagala kuzaala kati. Gaaya ngamba ate olubuto lwaki ojjamu lwaki. Konze twajja kukola ssente. Kweyongerayo okusoma ate kati laba biki bino. Naye nga nze ensonga. Okuzaala nandizadde naye ng'ensonga. Saagala kuzaala mwana alina bulwadde. Nga kyekinnuma. Gaaye nga takkiriza. Nga ngamba saawa zino sirinaawo ssente. Naye erindako. Omwezi guggweeko. Omanyi ssente baali batusasula mwezi. Linda omwezi guggweeko we banampa ssente. Nga nkuwa ng'ogenda ojjamu olubuto. Naye nze saagadde oggyemu olubuto. Omwana ogjamu waaki. Kati laba tumaze okuteesa ebintu byaffe. Ate agenda agamba maama we. Oyo omukyala we tuli muka taata we. Taata muganda wa taata. Taabintuuzizaamu. Angaba soko nnyinyonnyole bulungi kiki. Oyagala kuggyamu olubuto. Konze ye tuluggyemu olubuto. Nedda saagala na kukiwulirako. Saagala. Omuba mwagala kuggyamu mbuto zammwe. Mugende ewammwe mubagambe nti tukomyewo kujja mu lubuto. Kati ngende mu bazadde b'abalenzi. Mu bazadde b'omulenzi mbagambe nti munange nzize kujja mu lubuto nga ndaba tekijja. Nga ngamba nzireyo ewaka. Nga ngamba ate n'ewaka sisobola kuddayo naddukayo buddusi. Saakakkana. Ngamba kati nkoze ntya okuzaala omwana omulamu nga talina siriimu. Mr. Sozi siriimu yannumira ebbanga sikulimba. Kati awo nga n'abaana baddayo dda ku ssomero. Tuli mu 2014 awo. Bannange. Kati ono Nazaala we yategeera nti kati ndi lubuto. N'agamba mufune ennyumba eyammwe.
katuviire mutabani we kuba mutabani we yali asoma kati olwawo mutabani we ebyo ebiseera yali ayingidde siniya 2 agamba mufune ennyumba eyammwe kati gayi ng'afunawo akasente ng'agula ennyumba waliyo obuyumba obuzimbire ddala nga wabaawo waliwo eyakazimba nga yaakooyo okukola ssente ng'ayagala kuddayo gye yava. Omanyi wali wakuŋŋaanira amawanga n'amawanga nga bava gye bava okujja okukola ssente gwe owulira ng'oziwezezza. Kati waliwo awo eyali akooye nga addayo gye yava nga yazimba akayumba ke n'akatuguzaawo. Kati waakatuguza era kumpi ne Nazaala waakatuguza nga tudda mu nnyumba yaffe eyo nga tubeera omwo nga nze nasifaananika ne ŋŋuma n'embeera n'olubuto ne ŋŋamba nkoze ntya. Tutambudde naye Mr. Suzy kye sikugambye boyfriend wange yali munywi. Omwenge yagutandikira ku ssomero, yajjanga ku ssomero n'omwenge Mr. Suzy. Omuvubuka yali alabika bulungi nga mulungi ng'era abawala bamwegomba naye ng'anywa omwenge. Omwenge gwagenda gukula mpola yali anywa akaveera akamu edda walingangawo obwenge obwo obw'obuveera simanya Simba, Empire, Vyandi eyatandikira ku kamu n'adda ku bubiri n'adda ku busatu ate nga gayi tawulirizaako nti oba akadongo kavugidde wano ng'akuleka mu nnyumba n'agenda mu ndongo n'akomawo ng'atamidde nga yenna alabika bubi n'afuuka lujuuju. Kati oyo omukyala we twali yali alina mutabani we nga mutabani we mufumbo muka mutabani we yali mukwano gwange era twali tweyita baaba nga gwe nnyumiza ku bizibu byange yambeererawoko yaŋŋamba ow'olubuto akola bw'ati ne bw'ati ow'olubuto kino nakiri kale nga yambulirako ebimu nga kati okunywa eddagala ate olina okufuluma ekibira n'ojja mu katawuni akaddako. Kati nga ŋŋamba wonaatandika mangu nti kunywa ddagala ojja kukoowera mu kkubo ojja kutandika awo ku myezi 6. Kati olubuto luba luyingira emyezi awo 6 kwali ku makya bba wange yali akeera bo twali tukola ku mulimu gwe gumu naye ye department ye baali bakeera naye ffe ng'ogenda ku ssaawa z'oyagala ate ng'ovaayo z'oyagala nga n'olwoyagala nga togenda nga tebyali bya tteeka naye nga bo ye mwe yali akola lyali tteeka buli lunaku. Nali nkyali waka sinaba kugenda ku mulimu nga tuwulira ekizindaalo ku makya. Awo omwami wange ye yali amaze okugenda ku mulimu nga kiranga abannaye abaagala okumanya we bayimiridde status enkya ssaawa 2 mujje abasawo bagenda kujja mumanyi we muyimiridde kirungi okumanya we muyimiridde kamukalakaasa. Ne ŋŋamba oba ŋŋende mbuuza abasawo bano ntandise nti eddagala nga njagala kale kukuuma mwana ali mu lubuto aleme kufuna bulwadde oba nkole ntya. Ne ŋŋamba naye nedda sijja genda wenna agenda okunywa eddagala nga ntandise okugenda okunywa eddagala nga nfulumyemu mu gundi mu kibira nja kunnyonnyola omusawo. Era oyo omukyala yali alina abaana kati nga 3. Kagamba nina omusawo wange wenywera eddagala wenja okutwala omulundi ogusooka nkulagewo then gino egisigadde ojja kwetwalanga wekka. Mba nkyali awo nkyakubaganya ebirowoozo nga baabajja. Agamba baaba konze wangi ekizindaalo okiwulidde omukisa guzze olina okugenda. Naye mba nkyetegeka awo nziruke ngende ku mulimu gatajja baaba obudde butuuse jangu tugende. Konze maama baaba agenda kummanya nti ndi mulwadde nze nfudde. Ne mugamba gwe genda nzija n'agamba nedda tulina okugenda babiri nkulinze jangu fuluma tugende. Munnaye ne nfuluma ne tutambula ne tugenda ow'ekyamaani naye nga nze agenda ne tutuuka twasangawo abantu nga layini ziri 2. Kati baaba namuddako emabega tutambula mu layini tutambula. Baaba nga adda ku musawo oli nga nange ngenda wali nga banzijako omusaayi nze olwedde mmanyi naye nga njagala omusawo aŋŋambe. Baaba nga ŋŋamba ye ng'olaga ng'atidde. Ne mugamba munnaye era obaalamu n'okutya omusajja wange nga w'omumanyi era bba wange yali amumanyi nti atambula nnyo tawulirako kadongo nti oba zaavugiddewa agenda n'akomawo nga bukya. Kakati munnange tomanya kyova olaba ntidde naye nga nze olwedde mmanyi. Munnaye nga tebasoma gundi basoma baaba nga nange bansoma ŋŋenda wa musawo wange ayankebedde. Awo obulwadde tetubulabye naye tekikweyibaaza buyinza okuba mwebuli naye nga bukyali buto. Kati okumanya nti oli mulamu olina okwekebeza emirundi 3 egy'emiddiriŋŋanwa ng'oyisizaawo emyezi 3. Kati ate awo ne mbalabalamu okumugamba nti nze nkimanyi ndi mulwadde naye nkoze ntya ate ye nga ŋŋambye akawuka takalabye kalabika kakyali kato
Kati bwe tuvaayo baaba n'agamba tulabe results kiki ekivuddemu nga tweragako results ne baaba. Gamba bangambye ndi mulamu naye mbu kirabika oba omusajja saamugamba nti neekebezeza nga sisobola saagala kumujjukiza ekyo neesuubiza nga ye simanyi kikyaliko nga tubeerawo embeera tutambula olubuto luba lugenda okuyingira emyezi 9 awo emyezi 3 kati olwo giyiseewo ate abasawo nga tebadda nga balanga bannange abaagala okumanya bwe bayimiridde neŋŋuma neŋŋamba naye kaŋŋende ku lw'obulamu bw'omwana wange gwe ntaasa yekka kaŋŋende munnange bano abakyala bazadde wendi olubuto lwaweza emyezi 9 sizaala ŋŋamba bannange kiki ekigenda mu maaso tutuulawo twekubaganyamu ebirowoozo n'omwami wange ŋŋamba naye emyezi 9 gyaggwayo kiki ng'omwami naye afuna obe yeebuuzabuuzaako nga babaako oba eddagala lye bamulagirira lumu mbeera ndi awo ng'ajja wendi nga ŋŋamba owulira ng'oyagala kuzaala nga mugamba ye nkooyo okubeera n'olubuto bannange bonna bazadde kati nze olwo ndi kuki nga babaako eddagala lye bamulagirira lyali nga olikozesa olumwa kye saamanya nze era Mr. Sozi nkubuulira nze sikyaddamu kukozesa ddagala ganda mbu simanya nkozesa eddagala ganda mbu simanya nzaale mangu temwekigezanga mbu simanya funa omulandira gw'ekiryo oguvumbike mu kyoto guwotoke ogaaye nga nfuna mulandira gwa kiryo nvumbika mu kyoto ngujjamu ngaaya mmira malusu ngaaya mmira mazzi nga mbivaako nze nali manyi oba olubuto lugenda kutandikirawo okunnuma siraba bigenda mu maaso wayiseewo olunaku 2 olunaku olwokusatu kati olwo olunaku olwokusatu olubuto mpulira nga ayagala okugenda emmanju mbeera olubuto nga terutandika kunnuma ngamba nno olubuto nno lwandiba lutandise okunnuma nazaala n'apakuka n'agamba bannange ng'agamba genda oyambale nali mu nayiti ng'agamba genda oyambale tugende mu ddwaliro olwatuuka mu nnyumba ekintu kyaŋŋanya okwambala olubuto leka lunnume okwambala kwagaana ajja agamba oyambadde jangu tugende nga nze ndi ku buliri mpulira nfa omwami wange yali munywi yagula engoye z'omwana ezo ezitandikirwako ez'okuzaala yagula obubulanketi n'agula baby show omusawo okunkebera n'agamba naye ng'okyali n'agamba era ogira obeerako awo okyali munnaye nga tubeerawo mu ddwaliro anti nina okuyitawo mu ddwaliro tubeera mu ddwaliro ng'olubuto lunnuma Mr. Sozi ng'olubuto lunnuma kumu ng'ebisa tebita bino bye bagamba mbu simanyi ekisa kijja ne kikukwata n'oweweeramu Mr. Sozi nze saaweweeramu olubuto lunyoola ŋŋamba musawo omanyi musawo yali ankebedde nga nvuddeko ngazza erya ŋŋamba okyali ngamba musawo ndese naye nfa jangu olabe n'agamba bannange ono omwana akuluma waati nga tajjaako bisa olubuto agamba gira nkukebere ankuba omukono naye ng'agamba nennabaana yiino tennaba kweggula naye omwana akuluma nga nennabaana tennaba kweggula sibitegeera nga omusawo oyo yali mulokole ne nazaala wange yali mulokole nnyo ng'omusawo ambuuza naye muwala sooka ombuulire olina eddagala egganda lye wali okozesezaako kumbe nazaala wange era nateeka mu kyoto kya nazaala wange yandaba bulungi era yagezaako okubiŋŋaana neŋŋamba nze olubuto ndukooye njagala kuzaala nazaala wange n'agamba wamma akulimba alina eddagala lye yalyako ennaku 2 emabega n'agamba byebyo oyinza n'okufiira awo kati omwana gebisa bikuluma kumukumu nabaana tennaba kweggula Mr. Sozi nga negana amazzi ge agayiika simanya bagamba ensungwe bagiyita nsungwe okwatika nga tennaba nakwatika naye nga nze nfa obulumi ng'obulumi nga nze siweweeramuko mbu simanya kizze ne kita nedda nga kijja nekijja bannange nga nfa ngamba musawo nfa nze jangu ng'akaseera kennimu obudde kati n'olwo bugenze tuyingidde essaawa 6 jjukira tuli mu nkambi mu kibira sirira ngeri gye banfulumyamu bantwale mu ddwaliro ery'ewabweru nga ku bulumi bwe ndiko
nga sisobola na kutuula nti oba bayiteewo piki mbuntuule ku piki. Omusawo ne bimusobera asabye basabye ne nazaala wange basabye mugamba musawo tosaba sooka olindeko okusaba sooka ojjo nnyambe. Era omusawo oli singa teyali mukugu Mr. Suzy nze singa nafa dda. Munnange omusawo ankebera ngamba bannange eno nga teri kintu. Munaye omusawo afunye awo amagezi aleese ekitole kya sabbuuni kati ng'asala ekitole ekyo yali sabbuuni wa bbulu ng'asala ekitole ng'atandika okukuba mu ngalo ekyovu ku giraavuzi ng'akuba ekyovu ng'ankuba omukono ng'agamba kati ekiddako kyakugula nabaana kuba omwana amaanyi g'akozesa oyinza okwatika nabaana eyinza okutulika omwana w'abandi n'afiira wano nkoze nti omusawo ng'ayomba. Temuddanga mukukozesa ddagala lya kinnansi Mr. Suzy ekitole kya sabbuuni. Munnange omumwa gwa nabaana n'agugula kati bwe yagula omumwa gwa nabaana n'asonseka oba gano amazzi agabeera ku mwana n'akwata eri munda bw'ati n'asika n'empulira ekintu nga kikutuka kuto amazzi ne gayiika. Kirabika ge mazzi agava ku mwana y'ensungwe. Ensungwe omusawo yagitulisa na ngalo yakwatayo n'asika bw'ati ne kitulika amazzi ne gayiika naye ng'obulumi amazzi we gayiika kati ng'awo nabaana yeggudde n'aŋŋamba kati sindika naye nga nze nasindise dda n'enkoowa. Jjukira buli ebisa bya nabaana buli ekisawo ekijjo eky'omwana naye kyaddaaki omwana ng'abuukayo. Omwana bwe yabuukayo omwana teyakaaba n'amuwanika waggulu omutwe n'agusulika obugere ne bubeera waggulu n'amwokya oluyo olusooka n'amwokya olwokubiri ne ŋŋamba omusawo mu mutima omusawo akuba omwana kiki obusungu abutadde ku mwana omusawo yali ku mulimu gw'amaanyi kati nze nali mmanyi ate obusungu oba abutadde ku mwana. Omwana amwokyeza oluyo olusooka mu mugongo amwokyeza olwokubiri kati naamusulisa omutwe gutunudde wansi amuwanise bw'ati waggulu amwokyeza oluyo olwokusatu. Bwe yamwokya oluyo olwokusatu omwana n'akaaba n'agamba obadde weeragaalaga biki. Kati we yakaaba n'amuleeta n'amunteeka ku lubuto. Yamunteeka ku lubuto naye nempulira nga nenzikakkana obulumi naye nga wansi eyo maama nnyabo ng'okubala gwalwa kwa sabbuuni ai nga kikambwe. Sawo n'aŋŋamba kuliko omwana omulabye omwana wa bulenzi konze omwana mmulabye. Munnange okuzaala ne kuggwa nti Mr. Suzy awo obudde ne bukya enkuba yatonyera ddala paka ssaawa 12. Kati obudde bwe bukyawo tubaddeko awo ssaawa 1 ssaawa 2 omwami wuuno tatuuse nazaala alabika yamukubira essimu yavaayo eri ku mukolo gye yali agenze n'akomawo n'atuuka nga nazadde bambi yasanyuka nnyo yalaga essanyu bambi n'asanyuka n'agamba kuliko omwana ozaalidde omwana weebale onfudde taata n'annyimbira akayimba kuliko omwana kulika bebi onfudde taata kaakano nga tudda waka omusajja agenza ashopinze aleese ebyenda aleese empuuta aleese enkota y'ettooke ngono baaba twali tweyita baaba nga ndabirira ng'akeera n'afumbira naye ne tubeerawo era omwami engoye ze nazaalirako ye yazooza nga musanyufu bitya. Kaakati omwana aba ali mu myezi ng'ebiri kitundu awo agenda okuyingira myezi 3 ate ng'abasawo bakomawo era nga balanga enkya baagala okumanya bakale bajjanga buli luvannyuma lwa myezi 3 nga bajja munnaaye Polo nga ŋŋamba guno gwe mulundi ogusemba kati kaŋŋende mmanye ki ekituufu mazima ddala kaŋŋende mmanye kiki ekituufu ku luno gwe guno omulundi ogwokusatu nti baatugamba weweekebeza emirundi 3
ejja omuddiringanwa ng'oyisizaawo emyezi esatu munnange ng'era baaba yali mukwano gwange nnyo. Abasawo baali bamanyi bagamba eno wazaala nazaala nga bankebera ng'era baŋŋamba munnaaye tukusanze oli mulamu naye weeyongere okwekuuma weebale kwekuuma. Awo ne ŋŋamba naye nandiba siri mulwadde oba Gaayi ono yannimba. Awo si kwe kuddamuko ku magezi. Gaayi yali ampisizza mu bingi Mr. Suzi nga nze mpulira ebikolwa bye byali bingi nga mukoye naye lwakuba ng'akugulira ku bugoye era we nazaala wayitawo emyezi giigyo nandeetera essuuti zino essuuti z'abakyala n'agamba eno ssuuti nkwebaza weebale kunzaalira mwana okuntama ng'ebikolwa bye ebyo eby'okugenda mu ndongo n'avaayo nga yenna tafaananika nga mpulira sikyabisobola ate nga n'akageri ke nazudde nti ndabika siri mulwadde lulinga ekyamunneesibyako nga ndaba sirina gye ndaga ate ngende nsisinkana omwana w'abandi ate naye musiiga obulwadde nga ndaba nga agumidde kwona asinga. Naye awo nga ntandika okuzibuka obwongo nga ŋŋamba naye ekyandeetera okutandika okulowooza ku kunoba bingi ebimu kambibuukebuuke. Lwali lumu nga bwe mbagambye nti oli munywi nga lwafunye omusaala ng'ayinza okushopinga emmere eyo yali agula naye eri mu nkambi emmere yaayo yali kawunga ka muwogo. Kati ng'agula akawunga ka muwogo akagenda omumazaako omwezi okututuusa mu mwezi omulala we banaafunira omusaala nga yapangisaako ekikopo ky'amata eky'obulunaku nga tujjayo kimu naye ekyamupangisa ekikopo ky'amata ekyo ng'amata oluusi tukwasa bbongo ne tuliira ku kawunga ka muwogo nga tuba tetuliiriddeeko bbongo ng'amanyi okugula mukene era n'atutambuzaako mpaka ku mwezi ogujja agula butto n'agulayo obutungulu n'ennyaanya awo mpolampola lwaba afunye ssente. Naye olunaku lwaba afunye kala shopping ebyo naye olunaku lwaba afunye ssente lwennyini awo mulyako bulungi ayinza okugulayo empuuta enkalu oba n'agulayo ebyennyanja n'agulayo ku muceere. Kati olwo olunaku nga yafunye omusaala nga mulya naye olwo lwe lukoma oluddako mulya kawunga ka muwogo mpaka ate omwezi omulala ng'afunye ssente nga waatyo waakola. Naye mbu kugula bintu mu nnyumba nga teri. Kati olumala okushopinga ebyo essente ezisigalawo ng'agula mwenge. Kati ku luno yagula omwenge mungi yaleeta obwo obuveera obwo bw'omwenge obwo bwali bwa 5. Kati mu nnyumba omwo twalinamu ensuwa era ensuwa eyo twava naye eno. Ensuwa eyo yali ekolanga supiika ng'ekuba omuziki. Kati ng'ensuwa eyo agituuzaako omuzindaalo naawa yalingako leediyo ng'omuziki gubeera mu nnyumba yaffe. Yali ayagala omuziki ate nange nali njagala nnyo omuziki. Ate jjukira twefunira yiiri eri mu ndongo. Okubanza nali sikyagenda mu muziki anti kati ndi lubuto kati nzuuyo ndi nakawere nga ye yazunga n'andeka mu nnyumba. Kati ng'ennyumba yaffe ebeeramu omuziki naye ng'omuziki gwa nsuwa omuzindaalo bagutuuza ku nsuwa ne gukoona ng'era abatakimanyi bamanyi nti oba tulinamu kawufa mu nnyumba gwali muziki gwa gundi gwa nsuwa. Munnange lumu ng'agenda ashopinga obuveera obwo nga bungi nga mubuuza bannange kati omwenge guno gwoleese omungi weeguti gwaki? Ngamba kati ntandise kola bizinensi nina mikwano gyange baŋŋambye bagenda kumpagiranga kati ndeese guno gwa bizinensi so si gwange gwakunywa. Konze munnange nga wagenda ku gonde wagenda ku mulimu n'akomawo ng'anaaba Gaayi wange yali anaaba. Sina lunaku lwenzijukira nti Gaayi oyo teyanaaba. No. Buli lunaku bino Bagaayi be batagala kunaaba ng'anaaba naye nga yantamako kimu kuwunya kamwa ng'akamwa kawunya si kuwunya nti yali tasenya ng'akamwa kawunya omwenge ate nze omwenge gumpunyira bubi naye ng'ayagala n'akusizaamu bw'ati bannaye nga nze nsula ku bunkenke nva ku mwenge. Oyo Gaayi yalina omuze ogw'okulya obutungulu
ng'ayinza okukwata akatungulu ng'obutungulu bwa shopping obw'omwezi nga yabumalawo okubulya, ng'ayinza okukwata akatungulu n'akasusa n'atandika okumeketa ng'aluma omuyembe n'omeketa. Jjukira ataddemu omwenge, mulimu obutungulu. Ayiyayiyayi bannaye ng'akamwa kawunya naye nga muyonjo ng'anaaba, naye ng'akamwa kawunya nga ne waasenya atya. Ate ye kasi ye yali ali obutungulu oba baali baakula batya? Naye ewaabwe baganda be ne bannyina kubeera naliyokko, naye nga w'oba ofumbye nga Nazaala akugamba w'oba ofumbye ku butungulu ne busigalawo bukweke, ngera obutungulu tubukweka bukwezi. N'agamba n'obulekaawo enkya ojja kunoonya ekyokufumbisa nga tokiraba, ng'obutungulu bw'obulekaawo nga babukwata abaana n'akwata akatungulu n'akasusa n'ajjako ebyo ebyokungulu n'aluma n'ameketa nga n'okuwuuta amagi amabisi nga bagawuuta, ng'era enkoko naye bannaye Mr. Sozi nga Gaayi ng'ejja ebbisi okuliwuuta ye talirinaako buzibu, ng'alikoona n'ajjako wano kapaati n'ateeka ku mumwa n'awuuta n'amira, kyokka nga ne baganda be bwe batyo. Ng'era enkoko ewaabwe enkoko eyinza okubiika amagi naye munnaye egenda okutuuka okwalula, bababeerako nnyo, b'amagi bagawuuta. Nze bannaye simanyi bwe baali baakula bali. Wetukomye mu kitundu ekyokubiri sister bimusobedde olwa Gaayi we. Gaayi tumuwulidde nga afuka ku buliri. Gaayi tumuwulidde nga agaaya obutungulu ng'anywa sigala. Abantu balowooza nti ebitta omukwano gwaffe byokka buba bwenzi. Na bino bigattangako ku bintu ebiyinza okutta relationship yo. Ngamba gwe omwana w'obulenzi, ngamba gwe uncle, oyinza okugamba nze atayenda naye n'omuntu afukira munne ku buliri taba mwangu. Ekyo nakyo kisobola okutta omukwano gwammwe. Waliwo ebintu ebitonotono ng'obuteefaako, obuteegendereza nga si bwenzi. Temuulyanko stories ez'enjawulo ze tuwulidde wano ng'oli ajja abagamba nti bano ngenze ekyatwala n'omusajja si bwenzi kubanga nali muterawo n'omukono nga tewali nsonga za bwenzi ze nali muwuliddemu. Naye yantama saagala kumanya n'atuwa ensonga ze nga zitegeerekeka era ng'ogamba nti oba oliawo ne bwe nandibadde nze. Okugeza obukyafu, obutaagala kukola, okulwana, obutawuliriza, obutafaayo, ng'oli tayenda naye nga tafaayo. Gwe weeyambaza, gwe weesuza, gwe omusuza, gwe omuliisa, gwe omuzaalira n'olabirira nga si bwenzi, omukwano ne gufa. Nga tusisinkana obulamu bw'abantu bwe tugenda okubeera nabo waliwo ebintu ebikulu okutunuulira. Kati bino abagamba nti nze eggwanga si kikulu, eddiini si kikulu, muwulira kati osanga bano nga okusinziira ku mbeera zaabwe kubanga agulaze nti ne babrother b'abalala nga babikola. Naye ebyo bibeera bibakolera era nga basisenkana bwe babikola. It is okay. To a stranger like this sister eyasinkana omuntu bw'ati, it is weird. Oli agamba wa nyinza okugumira eky'omufaliso anti ye yagugula kaagufukira agukutule anaagula omulala. Wagamba nange ekyasigala nedda. Babuulire abantu betusinkana waliwo ze bayita turn off baze tuyita turn off ng'omuntu wali mwagadde nnyo ne bikujjako ng'omusajja bw'ayinza oba ng'alabika bulungi ne yeeyambula n'olaba vesti gy'ogenda okulya yegenda okusasula ennyumba yegenda okukolera embaga okwanjula n'okukyala ng'ogamba nti nedda naye nze omusajja ng'ayambadde luvesiti bwe ruti luna lukutuse wabanga tasobola kulowooza nti kikulu okukyusa vesti olubya tajja kutegeera nti bikulu tajja kutegeera nti kikulu nze okusiba enviiri nga ziri zikaddiye ayinza olowooza nti ziba za mwaka bw'abanga akuumye kano ka panti relationship nefu ogenda ogamba omwana tamanyi kyayagala kale yali ŋŋambyeko yali kugambyeko gwe oli omuntu mwana muto ow'okulera obulezi nti oli bujje tukuwe ennywanto tukutende bw'oli omuto. Birabikanga ebitono nabyo bitta omukwano ne guggwawo completely. Sisenkana omuntu ng'olina ebintu by'oyongedde okutegeera. Ayinza okuba nga oba oli awo yeegendereza okulya akatungulu ng'anajja ewuwo
nga tajja kunywa mwenge gugwa kugwa kukubo kutuka kufika ku buliri ngono nenga yalinga agunywa leka kulowooza nti omwenge agunywa naye agunya ku rate ntono njala kutegeeza ebintu bino bigenda bikula ebimu munange bwagunywa asigala mu mmotoka bwagunywa kala agunywe atandika agunywera waka nti ekirungi ky'omusajja omwenge agunywera waka atandika agunywera waka yaguyigira waka ogenda okukakkana ng'ekigenge kigenda kikula ng'atandise okukola by'otakkiriza biri byali bearable in the first place bino biri too much and you're like I am done I am fed up it's enough bwe bulamu bwe tusisinkana nzikiriza nti okyalina omukisa okukola decision ku muntu gwogenda naye nga waliwo ebikulu byobaako byotegeera ebimukwatako nti kambeere naye nga ntegedde nti ali bwati muyambe ebimu tubisanga nga bitukyokinga naye nga waliwo omukisa ogw'okubitegeera abamu babikugamba ne bagamba naye okimanyi nti omulenzi oyo munywe gwokanda kuuza obaddenko omulenzi simusanganko nze wange tanywa ndowooza bwagonywa agunywera eyo n'oteekanga from that situation okukugamba nti yagunywedde ng'abyegaana olimala omusanga ku kkubo nga gw'omutaasa ate ng'omanyi osanga otaasa stranger ogenda okumuvuunula bw'oti ng'otaasa bbaawo otaasa mukazi wo nsaba mukama akunjagalire nga tutandikira n'olunaku olw'enkya love story neetandika butandisi nabibagambye kati okyawulira ono linda ebijja mu love story ekitundu ekyokusatu katonda affe omulungi otuwa omukisa gwe tutasobola kwerabira kwebaza kubanga otuwa omukisa okuwulira ebigambo bino abalala baaliyayanya okubiwulira bibayambe tebalina mukisa tebalina access n'ekyokubanga oli alina awantu awali wifi n'ekyokubanga asobola okuavoidinga okugula data monthly weekly or daily or hourly nakyo tukikwebaliza n'ekyokubanga nange osobola okumpa ekisa okubituusa wano nakyo tukikwebaliza okubiwulira kakuleme kuba kwa bwereere n'ebitugatteko tuleme kwekwasa nti tetwamanya yongera okutulera yongera okutusaasira yongera okutusonyiwa yongera okutugumikiriza taata otuyigiriza okwawula ku batusaanira n'abatatusaanira ku batuufu n'abatali batuufu engeri y'okukikola esooka kwe kutereeza enkolagana yaffe naawe bw'onooyogera tusobola okuwulira olumu tulowooza nti gw'oyogedde nga nedda si bwe kiri kubanga bw'oba gw'oyogedde ne tukola nga bw'ogambye tetusobola kutomera yongera okutuyigiriza okubeera n'enkolagana ennungi naawe ekisa ekyo kitubeereero ne bulijjo mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabye and we all say amen. We meet tomorrow in part 3. Kubuliri akama. I love you.